Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Okusinziira ku byali bintuuseeko mu lugendo lwange olw'e Masaka, nali mmaliridde obutaddamu kukolera mirimu gyange gya bwambega mu kitongole kyaffe, era bwe ntyo ne nkola enteekateeka zonna ezaali zijja okunsobozesa okugobebwa era ezannyamba ne ziyitamu bukwakku nga bwe nali nteeseteese. Nafuna omulimu omuggya mu kampuni y'amagaasi, era eno gye nafunira n'omukisa okusisenkana mukwano gwange bwe twasomanga eyali amanyiddwa nga Mulokopyo, gwe twateranga okuwakana naye emirundi egyasinganga obungi. Twawakana ku bintu bingi era bwe tutyo lwali lumu ne tutuuka ku kuwakana ne ku by'amayembe obanga gaaliyo obanga tegaaliyo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ejjembe linkontola. Lumu twawakanira ddala nnyo ku by'amayembe era n'atuuka n'okuŋŋamba nti singa yagalina yandiga nsindikidde ne gamala okunfutizaamu ne ndyoka mpona okuwakana ezaawattuuyo okwo. Weewaawo baalugera nti alwogerako si yaluyita, naye leero luno Mulokopyo ye yaluyita. Waali wayiseewo wiiki ng'emu oba bbiri kasooka nga tuwakana ku by'amayembe, akanyamberege ne kagwa ewa Talattatta. Talattatta ono ye yali muliraanwa waffe ow'okumukoobero mu kyalo ng'ova ku kibuga. Yali musajja mufumbo nga ne mukazi we amukunkumuliddemu ddala abaana abawera. Wabula mbu ng'asattira nnyo ku kyalo n'okubakira buli kabina k'alabye, era ng'abangu bagereesa nti yalyoka n'aba musajja kubanga singa yali mukazi akagere kandimuliiridde ow'ejjokerera n'abulwa waateddya, era ng'abamu bamuyitira ddala lukolera mu ntembo. Yali muyonjo, ayogera akennemba era ng'akola eyo mu ofiisi z'abazungu mu Kampala, naye ng'alina ebbuba lyoza lumonde. Ewuwe okusangawo omukululo gw'eggaali ng'ava okukola ng'oluwa n'abaawo vaawo mpitewo n'omukyala. Mba nva ku mirimu gyange empita ewuwo olw'eggulo nga ndaba abantu beekumiridde eno ng'oluggya gye lukoma. Nayimirira mbuuze bwe gubadde si kulwa nga mpita ku mufu. Naye buli gwe nabuuzanga ng'addamu kwekunkumula, kunyeenya mutwe, kwesansabaga na kubuuza ekyo yali akirabye. Nalaba guli gutyo kwe kukyama mbibuulize ddala nnyinimu eyali asitamye ku lubalaza lw'enju ye. Bwe namusemberera ne ndaba ng'amaziga gamuttulukuka. Awo kwe kumubuuza nti, mulirwana kiki? Abatannanziramu ngenda okuwulira ng'ekintu kye saalaba yadde okumanya gye kyava kintimpudde ku kaakulubbala bettu era okugenda okukyekkaliriza nga funfugu. Mu kiseera kye kimu eddoboozi ne libwatukira waggulu mu kisasi nti, gwani ajja yeebuuzisabuuzisa mbu mulirwana ki? Gano makaago twamuke. Neesendasenda nsegulira ekijjoolooto. Wano akaloboozi akalala we kaayogerera nti, muleke tumale okumuyitiramu mu nsonga naye aziwulire aleme kutuyita babi. Kwe kwogera nti, wamma sooka oleke okugenda tukuyitire mu nsonga zaffe naawe oziwulire. Abantu abamu abaali balaalidde ku kkubo nabo baatandika okujja nga basembera mpola mpola ate nga bwe basikattiramu. Kokko nti, Talattatta ono musajja mujoozi nnyo. Yasigula muka mukama waffe kidoomoole n'amutwala n'amupangisiriza ennyumba eyo mu kibuga. Mukama waffe n'atamufaako n'asigala ng'agwa mu kyoto yeefumbira, naye ate Talattatta ono bw'avudde eyo ng'amutambulira mbu amutte, omukazi amwekomeze ddala. Mukama waffe yatusindise tumumiimemu katono. Tujja kumuta kubanga ne mukama waffe oluusi yeewuluuntalawuntalamu. Naye Talattatta ono ajja kutulaba embebbere. Tujja kumulumira ennaku 72 ng'ageetokoseza alyoke naye ategeere ng'okufumba si kwota.
tojja kumuleka ng'agenda akole. Gw'ate bw'ataakole ezzadde n'emisolo gya gavumenti alibikola atya? Wabula lwe kali mutanda ne yeebulankanya n'atadda lwe tulimutta. Amayinja gaatandika okuwandagala ku mabaati. Bwe gaasiriikiriramu, eddoboozi eddene ne lintegeeza ng'ebyange bwe byali biwedde mbasegulire. Nawulira era nga liragira omukazi gwe gaali gamyukidde mu ffumbiro agenda aggya ebintu bye n'eby'abaana mu nju agira yeesebululirako ewaabwe okutuusa ennaku 72 lwe ziriggwako, anti nga guluma yaguzza era nga bo tebajja kuba basenkuyomberako oba kiiso kya mbuzi. Nakyuka ne neekwakkula nveewo ebisigadde bingwa enkoto. Ate ddala bingi ebyagwawo. Abanva emabega bantegeeza nti omukazi olwamalamu ebintu bye mu nju, ebikopo, amasowaani, entebe n'ebirala ne bitandika okwekasuka ebweru. Nti naye ekyasinga okubatiisa kwe kulaba entamu eyali ku masiga mu ffumbiro ng'evaako egenda yeesuukiriza ebuukabuuka ng'ekikere, be culya 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 n'eyingira mu nnyumba. Talattata yatandika okuwoloma nga bwe yeegayirira ebintu bireme kumuluma na kumukuba bityo. Abantu baawuliranga ebimuvugirako ng'obuswanyu naye nga tebalaba amukuba. Buli lwaggulo abantu beewubanga ewa Talattata beerolere ku majjankunene kubanga olwaddanga ng'olw'okukaaba n'okukubwa lubala buto. Ennaku endagaanya olwaggwako ng'ebintu bigenda era tebyadda naye nga Talattata asigazza magumba. Bwe nava ewa Talattata nagenda neebuuza era neewuunya bye nali ndabye n'okuwulira. Abantu baagamba nti gaali mayembe, naye omusomesa waffe owa ssaayansi yali atumatizza ng'aleeta n'ebyokulabirako ng'amayembe bwe gataaliwo. Yatutegeeza ng'abantu bwe baafuulafuula amaloboozi ne bakulowoozesa nti mayembe ge googera era nti y'ensonga egoogeza ekiro. Awo n'atubuuza oba nga tetulabanga kubafuusa. Olwo n'awunzika nti amayembe bwe gali. Ate era ne mu masinzizo nga batukalaatirira ddala ng'ebyengeri eyo bwe bitaaliwo era bwe tutasaana kubikkiririzaamu. Eky'obutabikkiririzaamu ekyo nno kyali kitegeerekeka naye obutabaawo. Kale kiki ekyali kimputtudde funfugu? Ye kiki ekyayogera n'okukaabya Talattata? Baŋŋamba nti amayembe googera kiro ate mu nzikiza, naye bino byali bibaddewo misana ttuku nga ffenna tutemya. Saalaba muntu yenna akasuka mayinja ku nnyumba yadde ayogera ng'afuulafuula eddoboozi. Kale olwo lwe byali biki? Natawaanyizibwa mu birowoozo. Ebintu bino byali ddala byetaaga okubinoonyerezaamu okufuna ekituufu. Naye otya era ng'obitandikira wa? Ababimanyi baali tebajjaayo kubinnyonnyola bantu, ate abatabimanyi nga bateekako emitwe n'amagulu. Wabula mba nkyabuluubutira n'okutagalira mu ebyo ate ne kwetuumako bino. Olunaku lwali lwa Sande. Mandi awo awaka ntegeka bye nnaakola enkya nga mulokopi agobye. Yasooka kuduumyaduumya matama nga bulijjo n'oluvannyuma n'ansaba muwerekereko. Waliwo abantu abaalina omulwadde waabwe abaali bamupangisizza abatwale ew'omuganga ku olwo lwennyini akawungeezi naye ng'ate okugenda yekka ekiro n'abantu baatamanyi bulungi. Baali bamuwadde ekisale ky'amaanyi nga tayagala kukifiirwa naddala mu biseera ng'ebyo ensimbi mwe yali ekubidde enkulimba nga neekuba enkofu tagirinaamu. Saayagala kumutenguwa kubanga nga musajja w'abandi naye bw'obaako ky'omutuma tasibaamu akuweereza n'omwoyo gumu ate nga nange nali mutumyeko enfunda ezisukka mu nsuusuuba nanjuna. Nakkiriza era n'aŋŋamba mbalinde awo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ey'ekiro. Baagikwata kalimi era essaawa zaagenda okuwera 4 nga twatuuse dda gye twali tugenda. Twajjamu engatto ne tuzireka ku kifugi ne tuyingira. Omulwadde baasitula musitule. Nnyinimu yatulamusa era ng'amaze
yeyalirira endagala embabule ku lubuga olwali mu ddiiro wakati nga wansi waalwo eriyo ebyayi. Yatereezaako akaleku n'oluvannyuma ne tulagirwa okwanukula oluyimba, okukuba engalo n'okutuula obulungi si kulwa nga serikale atuswabula. Okusinziira ku bye nali ndabye ne bye nawuliranga ng'abantu banyumya, nateebereza nga twandiba nga tugenze ku mayembe. Nabugaana essanyu kubanga nalowooza nti kye nayagaliza embazzi luno nali ŋŋenda kuvumbula obulimba bw'amayembe ng'omusomesa waffe bwe yabuttottolanga. Naye ne kimbuukako kubanga nnyinimu bwe yamaliriza bye yali akola ne bazikiza ettaala. Olwagizikiza nga nsitamyako okugulu kumu, twatandika okuwaawaanya oluyimba nga bwe tubaguliza engalo. Ngenda okuwulira ng'ekintu kiwanatuse waggulu kyekkase mu ddiiro nga bwe kigamba nti, "Serikale ntuuse!" Baakyaniriza nga bwe kisala batta nga bw'owulira emmese ng'etambula ku mukeeka. Bwe kyatuuka wendi ne kikuba ekintu ku ndagala ekyavuga ng'embooko era ne kiboggola n'obukambwe nti, "Ate ono y'ani atusitamako?" Nawulira ng'okugulu kwe nali nkangalabazza kukootolwa kunyigirizibwa ku kkakkane kweyombe ku kunnewaako okwali wansi. Najjula ensisi so nga ate gano gaali gakyali mabaga kubanga ngenda okuwulira ng'enkuuka esituse mu kasolya. Ampuliriza omulungi, bagamba ekiwoomereza ekingi kizaala enkenku, so nga n'ekitta kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Nzikiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.